Nyonga ne Kiwanda na kulwe kale kulwa Buganda Caucus tutuuse okubagiza kwaffe n'okusaasira okwenjawulo eri abo bonna esookera ddala ab'enju abo n'abawangadde ne Kato mikwano gye ne tubasaba nti Mukama yaleeta Kato Lubwama ate era yamututte. Mbasaba mwenna mwongere okusabira Kato Lubwama omukwano gwatulaze nga tuli naye ku nsi ate namwe mugumulage ne bw'aba nga atuvuddeko. Kato Lubwama abadde mukwano gwaffe alwaniridde ennyo obwakabaka bwa Buganda ng'akola ebyo ebigwanidde era eby'ensonga. Kye ŋŋenda omuyigako kiri kimu, yaŋŋamba tolumanga omukono ogwali gukuliisizza, naawe ali wano weegendereze nnyo mu ntambula zo. Bw'obangako omukono gw'olaba nga gwali gukuliisizza togulumanga. Meseji eyo yagimpa naye ndaba ng'etukoledde. Bakama bange ababaka Palamenti abava mu Buganda, njagala okubeebaza nti ekiseera bwe kyatuuka nga tufunye ekizibu kino nabakubira omulanga nga mpita mu mukama wange Muwanga Kivumbi era ne mubako contribution ez'enjawulo ze mukoze. Njagala okubeebaza ennyo. Mwakwata milioni 12 ne muzimpa ne ziyambako ku mukulu waffe ate muganda waffe Muhammad Nsereko. Ezo ne nzimuweereza zimuyambeko mu kuteekateeka. Ate ne mufuna ssente ez'enjawulo milioni 5 ne muzimpa nziweeyo ku lwa maama waffe zimuyambeko. Nja kusaba ssente ezo nzimukwase milioni 5 ate era waliwo ne ssente endala ezitwegaseeko zonna tuzeebaza. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Kitalo nnyo ekya muganda waffe kyasinga otwesaaza essaawa eno kwe kumusabirako. Mumusabire byonna ebyamusobako. Mukama Katonda amusaasire. Nze Lukyams David Kalwanga mbadde omuwanika era nkyali omuwanika wa Buganda Parliamentary Caucus. Ssebo Muyanja Ssenyonga mukama wange eyawummula nkulamusiza nnyo era weebale kujja kutuziikirako Kato Lubwama. Naye mbadde nkusaba nga sinnataka zindalo kano ate ojje kubanga obubaka obusinga Kato Lubwama. Naye n'abantu be nali nabo bonna ku lukiiko olukadde Kato Lubwama kwe yali executive ngenda basaba nga ntandikira ne ku maama Masaka Maria Temulanda mwenna mujje abo abaaliwo ku executive enkadde eya Buganda Caucus mujje kubanga mwe musinga okubanga mumanyi Kato Lubwama bino byenjogera mubimanyi n'engeri gy'abadde atuyisaamu n'engeri gy'abadde yeeyisaamu. Kansabe muganda waffe ate mukama waffe eyali chairperson akulembere ttiimu eno aweeyo obubaka ku lw'abaganda baffe. Naye nja kusaba ate ne mukulu lumu ne mukama wange okuva emukono mu Bwendo ate nga gwe vice chairperson wa Buganda Caucus. Sebo mukama wange nawe ojje amaliriza. Abakungubazi bannange mwenna buli omu mu kiti kye mu bitiibwa ebyenjawulo. Amannya nze Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga, nakola ne Kato Lubwama nga kyeya era Kato Lubwama ye yatondawo ekifo ekyo kye muwulira ekya kalica tikyaliyo. Naye bwe tumala okulonda olw'obukujjukujju bwe ye n'atondawo ekifo ekyo era mu ngeri ey'enjawulo n'akikola. Naye njagala okwebaza ennyo abakulu bano we bali mubalabye. Saala Temulanda eyali vice, Florence Namayanja nga ye general secretary kati meya wa Kampala City wa Masaka City, mukyala Kabanda ono nga ye muwanika era sente akyazirina kuba ne bwe twatuuse okuwaayo ffenna ababaka abaawummula n'abapya twawaddeyo. Njagala okwebaza ennyo ababaka ba Buganda abaliyo kati. Ekyo kye kyatuteesaawo Buganda Parliamentary Caucus. Mwebale okujja mwenna abawummuze nammwe abakyaliko. Mama Ann mukama ayongere okugumya. Naye Kato Lubwama bamwogeddeko bingi naye bituufu byereere.
n'olwekyo twagala kwebaza mwami Nsereko abaddewo ku lwaffe, kubanga bw'obadde okuba essimu ku ssaawa 7 ng'agamba ndi mu ofiisi ya Nsereko mmala kulya kiki kya misana, ne lwe namukubira ekiro ku ssaawa 2:45 ku olwo lwafa, era yali ayogeddeko ne Muhammad ki Nsereko. Nabadde nsuubirwa nnyo okusubwa munyagwa olw'essomero gye babadde bamututte, naye twebaza nnyo abaamuyambye okuva mu ssomero eryo n'embeera yonna asobole okubaawo okubeekera Kato Lubwama. Mwebale nnyo mwenna, tetuyinza kumalayo bintu byonna ku Kato. Mukama abagumye ate amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Wangaala nnyo baffe Kabaka wa Buganda. Mukkirize